nkujjukiza nti obadde okimanyi nti tuli mu biseera bya kulonda, obadde okimanyi nti buvunaanyizibwa bwo okukuma emirembe. Munnayuganda munnange, tukume emirembe tusobole okumalako akalulu kano nga ffenna tuli balamu. Ebikolwa ebituusa ku bannaffe obulabe tubyewalire ddala. Obubaka buno bukutuusibwako Bukedde TV1 wamu ne Netherlands Institute of Multi-Party Democracy. Agataliko mutuntu nzikiriza nga tandike nga tunoonya akalulu, ng'okunoonya akalulu kukyagenda mu maaso. Bana NRM bakunganidde ku kisaawe Emmengo okuliyinira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okwogerako ku gye bali ku ngeri gye bagenda okunoonyamu akalulu. Abantu abakungaanye be b'ebibiina ebikola Kampala era ebigenda okunoonyeza Museveni akalulu. Akuliddemu enteekateeka eno Hajjati Minsa Kabanda Hakikato Hussein ku lw'abasuubuzi bonna boogedde ku mbeera eno. Abantu balowooza nti Museveni taliiyo, ffe twagala kulaga abantu nti gye tuli ku ground tuzze okukanoonya ate n'okukakuuma kuba tumanyi nti bulijjo tukafuna ate ne bakakwatamu. Tuli kakuuma n'okulaba ki ekisobola okuddirira singa tuba tumaze okulonda akalulu. Okulaba nga kisiimuula obulina opozisoni bwe gyeribire eggwanga n'okwogera ku Museveni byakoze eri eggwanga. N'olwekyo bwe mba nfunye omukisa okufaanagana ku bwe guti okutuusa ebizibu by'abantu b'enkulembera kakasa kaseera kalungi okulaga Pulezidenti Museveni kiki twetaaga ffe ng'abasirika bali mu mapoliisi. Naye tusanga bizibu bingi mu bantu naye ne tutereeza ne tubagamba muzeeri we yakyamya mumusonyi we ajja kutereeza emyaka 5 egiddako naye nkoola Pulezidenti Museveni atubulye ku mazzi siba njala tutambula okuva wakati y'abaana 15. Mu kiseera kino banna NRM bayise ebivulo omuli okuzina n'okwesiba ebisanja. Obed Lutale ne William Buyondo be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Ate poliisi y'Okarere eriko omusajja agwekutte ng'emuteebereza okubeera omubbi ow'emmotoka. Ono okukwatibwa waliwo gwapangisizza okumutwalira ebyamaguzi kyokka bwe batuuse mu kkubo n'amwefuulira. Poliisi ku Kalere mu Kabaawo ekutte mudansi wa London Edina Sasilo valo kumulondoola okumala ebbanga ziyabba emmotoka z'abantu bapangise kumutwalirako ebyamaguzi. Kigambibwa nti Nasasilo aliko emmotoka ya Fuso namba UX 225 gye yabadde apangisizza okuva ku Lubega. Ediriso omutuuze we bwayise ng'amusaba amuteekireko omukiro okuva ejjinja okudda e Kampala. Twesaganya naye ssente obudde bwadde bwa kumakya nnyo n'agezaako okukati ng'alinganga nkaka ayagala ntwale ebintu bye kuki ku mpaka ne mugamba naye mwami sookoliremu katono okubireko abaana bange ndeko bamalirize bakola kuba nina ebintu bye ntwala ejjinja ne ntwala mu bitundu eby'enjawulo. Ono yamukwasizza ddereva emmotoka batema ekizubaire kikwe batuuse mu kkuba ate neekyusa namutika sementi nga ne byayogera byawukana kwe basoose okukaanyako. Nga ndabira ddala nga mu butuufu omusajja mutere oba ng'akozesezza emmotoka yaffe okubba seneti ku sitoowa emu ey'omuyindi ng'ate tugenda mukyukisiriza ku mmotoka endala basigale nga bagoberera mmotoka yaffe kuba kati abadde ategeka bali nti mutegeke awo abatikuzi n'emmotoka ne ssente z'abantu kati ng'ekirabika ensasula yaffe egenda okuddako bwe bulamu ogenda. Ekyatwewuunyisizza twagenze okulaba nga ennamba zaatukubirako za njawulo. Batemi Tulva yakubidde mukama wa Lubega naye yamuwadde amagezi emmotoka givuge nga kitwala ku poliisi. Kyakoze poliisi bwekutte Nasasilo asangibwa nga ebimwogera ku bijingirire era alabiddwawo nga kuba amasimu akukumukumu okufuna obuyambi. Ngenda okwekkaanya ngenda okaba nga atambula mu kkubira amasimu addamu ga njawulo essimu gyampadde evuddeko nitandika okukwatagana edriva wange ngenda okuntuukako e Kampala wano ninimirako e petrol station tunywera amafuta bayitawo ku olofa ngenda okumubuuza delivery note ng'esoma mannya malala. Lubega ategeeza nti yabbibwako emmotoka eyasooka mu ngeri y'emu nga ku mulundi guno abadde tayinza kukola nsobi n'asaba poliisi okumuyamba. Ebigambo byabadde ayogera nti ate tugenda kyusa seminti ewakiso gy'ayina emmotoka endala gwabadde nga mupango nga baagala atambule oba atuuke mu bitundu by'ewakiso awo ndowooza emmotoka bagitwale kuba n'eri baagitwalira emu. Tugenda kunoonyereza yafuna ntya national ID eno ani yamuwa yayita ku LCK antu bw'omuntu ayagala kupangisa oba aze okupangisa motoka yo beera mugenderevu nnyo weegendereze
ani kebera national ID jingirire oba si jingirire. Godfrey Katongole yakusakidde gulino Lwabukadde TV. Babo buyinza eyiganga balaze obwennyamivu olw'omuwendo gw'abaana abakabasanyizibwa mu luwummula okweyongera nga kati baweze 108. Omuwendo guno gwasanguziddwa akulira ebyenjigiriza eyiganga Beka Kasaddakawo ku mukolo ng'ekitongole kya Nakyewa ekibadde kiyambako abayizi kifundikira emirimu gyakyo mu kitundu ekyo. Ekitongole ky'obwannakyewa ki Trailblazers Mentoring Foundation ekibadde kiyambako abayizi masomero ag'enjawulo nga kibasomesa ebintu eby'enjawulo n'okukuuma eddembe lyabwe kikomekereza emirimu gyakyo mu disitulikiti y'Iganga. Tubadde tukola mu masomero 15 wano mu Iganga nga tulina 10 primary schools ne 5 secondary schools. Abaana bano tubadde tuyamba abaana naddala ab'obuwala okulaba nti tuba empowering nga tubawa life skills okuvaayo bajje nabo boogere ku bintu ebikola ki ebibaluma. Omukolo gw'okuggalawo emirimu gyakyo mu butongole gubadde ku kitebe kya disitulikiti ogwetabiddwako ab'ebyenjigiriza abakulembeze abazadde n'abamu ku bayizi ababadde baganyulwa mu nteekateeka zekibadde kikola. Akulira ebyenjigiriza eyiganga Beka Kasakawo asinzidde wano n'ategeeza ng'omuwendo gw'abaana 108 mu disitulikiti be baakabasanyizibwa mu kiseera ky'oluwummula omuli abaafuna embuto n'okusobezebwako. Cases of defilement, child marriages, child labor, Yakutikalange yennyamidde olw'omuwendo gw'abaana abaakabasanyizibwa mu kitundu ky'e Busoga ye RDC Nalongo Eve Kwesiga akitadde ku bazadde okwesuulirayo ogwannagamba. It is already most of the way you find a very young girl carrying a baby and you don't need to ask who the owner of the baby is. Automatically, that baby belongs to her. Akulira essomero lya Bunyiro Muslim Primary School Agnes Nabulo erimu ku masomero agabadde gaganyulwa mu nteekateeka eno ategeeza ng'ekitongole bwe kiyambyeko abaana mu kusomesebwa mu mbeera ez'enjawulo. Esaawa eno abashuwa nti ku isomero kuli ku pads ni mwene aba aidi okudikola so aida yasoma. Ate mu kaweefube w'okumalawo obutabanguko mu maka n'ekigendererwa ekyokukendeeza omuwendo gw'abantu abafa olw'enjawukana ezibalukawo eri abafumbo abavunaanyizibwa ku nsonga z'amaka okuva ku poliisi y'e Nansana. Abafumbo n'abakugu okuva mu kibiina ekya Heritage Family Center basisinkanye okulaba nga babangulwa ku ngeri entuufu ey'okutwalamu amaka gaabwe ssaako n'okkuza obulungi abaana. Naye abakyala abamu abaami bamanyi laavu okwesalibwako naye nga ffe evudde ku ffe bakyala bwamumwa. ASP Ameri Yatunehe akola ku nsonga z'amaka ku poliisi e Nansana agamba amaka ebitundu 8 ku 10 be bafuna obutakkanya mu nsonga ezeekuusa ku bwavu n'ebirala nga bwannyonnyola. Abakyala kati be balabirira abaana ndowooza 80% ku risaaki eyange nosanga oba omwami omusiraamu awasiriza omukyala nga si musiraamu. Sheikh Ismail Sebuliba okuva mu Heritage ategeeza ng'olukuŋŋaana luno we lugendereddwamu okulaba nga batereeza ebyo ebisoomooza amaka. Twategese ensonga eno twagala kuzaako mu maka omwaka guno nga gugwamu obadde bwa bizibu nnyo twagala abantu badde mu ssanyu era n'essimu yaffe ebadde nti essanyu mu maka. Twayise mu mwaka ng'abantu bonna balina ebizibu bingi nnyo bekyaye abalala bakubye bannaabwe abantu nga bagenda kwawukanira ddala. Ivan Wachibi ne Josephine Lunkuse bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ate abatuuze b'e Kawaala baleze biki abeesimbyewo bye balina okubakolera. Bino okubyogera babadde mu kuwenja akalulu aka LC ey'okusatu. Abatuuze b'e Kawaala mu zooni Tuli bavuddeyo ne beemulugunya ku mbeera ya kasasiro eri mu kitundu kyabwe nga kino bakitadde ku bakulembeze baabwe abatafaayo kubaweereza so nga ne mu bitundu gye bakiikirira tebabeerayo. Kawaala kino kizibu ky'enzizanyaala ebulamuko. Bino biroopedde Muleke Ponsia ne yeegwanyiza ekifo kya LC3 mu Kawaala bw'abadde atambula nju ku nju mu kaweefube okufefeeta akalulu ng'ono atandikidde Kawaala mu zooni 1 era alabiddwako ng'agenda abuuza ku bantu ssaako n'okukubaganya ebirowoozo ku nsonga eziruma abatuuze. Ensonga ereetera kasasiro ono okutuuka eri ku luzzi mutuko ddugogola ensonga ya kuggyawo kasasiro si bwe kiri naye nga kasasiro ono wakusasula
abantu babadde babasasuza kasasiro nze nga muleke kwesiyana wemuna nsindikayo nze ngenda mubasasulira akoze ebintu bingi akyaleddeddewo abaana okusoma enviiri bwereere liquid soap okola paper bag okola envelopes bwereere mu ngeri y'emu abatuuze mu ggombolola y'Olubaga bavuddeyo ne bekkokkola bannabyabufuzi abanoonyamu akalulu kyokka ne batafaayo okulondoola mbeera abalonzi baabwe gye bawangaaliramu. Yonna giigiri gyazibikira amazzi tegakyatambula bwetonnya tugasena mu nju ffe tugagoba ate gadde ebweru enkuba oba etonnya eba tetonye ngaba embeera gye tubeeramu kati wano wafuuka mwala bano naddala mulungujja okwevuma abakulembeze baabwe badde basisinkanye Daniel Kazibwe amanyiddwa nnyo nga Ragdi era ng'ono yeegwanisa ekifo ky'obwaloodi meeya mu kalulu ka 2021. Daniel Kazibwe yennyamidde ku mbeera abantu bano mwe bawangaalira. N'okulala okumanya embeera abantu mwe bali embeera eno yeetaagamu essaala yeetaagamu obukozi yeetaagamu obutali bulimbu. Ate w'ogendako ekawempe akalulu keeyongedde oluvannyuma lwa beesimbyewo ku bwa Namunigina okutongoza kampeyini zaabwe nga bayisa ebivvulu. Serunkuma Salem amanyiddwa ennyo nga mafumafu avuddeyo n'asuubiza abantu okubakulira ku bizibu ebibaluma. Bannanga abasuubuzi ngenda kutambula nammwe mbeera yonna nange ndi musajja musuubuzi nankolera mu kikuubo tugenda kuteekawo ekifo ekiringa sako ng'osobola okujja n'ofunawo ssente n'oyongera mu bizinensi zo. Mulangira Joko John mbasaba obuwagizi bwammwe n'obuwombeefu nange muteeka engalo di kansala akabonero kange TV. Ne mu Makindye West bwe gutyo bwe gubadde ng'abanoonya akalulu batandise okutalaga mu bantu. Munnakibiina kya NRM Bowa Richard eyeesimbyewo ku bwa kansala wa LC3 Makindye West atongozza kampeyini ze mu bitundu byagenda okukiikirira ku kifo ky'obwa kansala. Mulimu pulojekiti ezijja neziweebwa abantu ab'enjawulo naye tuba tuwadde abaana b'ewaffe wano nekakosoveni mulimu kasasiro mungi abaana basobola okukola kasasiro basobola okuyiwa kasasiro eno nezifuna ebiroole abaana bataliko okukola kasasiro okusinga okukwata kasasiro nga bamuyiwa omumyala. Neggulira eryo kasooke tuwumulemu katono ate tukomewo n'amalala mangi.